Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Yimirira ng'oyagala nga ogamba nti no njagala njigwa okutendereza, njagala njigwa okusinza, naye nsinze abantu ba Katonda bakole ki? Bawone. Ntendereza abantu ba Katonda bawone. Mbulire ekigambo abantu ba Katonda bakyuke badde eri Katonda. Nkole kino kyonna olw'okuba nti njagala okuyamba abantu ba Katonda, kubanga ye Katonda kyayayana kiri ekintu kimu. Teri Katonda kuyaana kulala kwonna kwalina eri omulokole, eri oyo eyamanya amazima, eri oyo eyafukibwako amafuta, okuggyako nga naawe olina ogwo omutima oguyaayaanira abalala nabo baleete maaso ga Katonda. So woba tolina ogwo omutima, oba tolina okukuyaayaana, oba tolina okukwagala, mazima ddala Katonda agenda kwekweka. Katonda tasobola kuviirayo paka ng'otegedde nti nno mazima ddala waliwo ensonga lwaki nina okumanya Katonda. So stand with a reason why you have to know God. Praise God. So vaayo n'ensonga enkulu, ensonga enkulu eri ya kumuweereza. Yimirira ku kigambo kya kuweereza, osabe Katonda na buli musaala yonna gy'osaba ng'oyaayaanira okumumanya, ng'oyaayaanira omutegeera na buli mu ngeri yonna. Katonda ajja kuviirayo kubanga ayagala akukozese ayambe abalala, ayagala akukozese ayambe abalala. Naye buli lw'onoobeeranga nga tolina kuyaayaana kwonna kwonna kw'olina kuyamba bantu balala, togenda kusobola kutegeera Katonda. Tosobola kumutegeera nga tolina nsonga. Kiringa ekide ekireekaana naye nga tekirina nsonga lwaki kiba kireekaana. So oba olina okumanya, oba olina okuvaayo otegeere yeno ensonga, ogiteeke maaso ga Katonda omugambe yeno ensonga lwaki njagala okukumanya, yeno ensonga lwaki njagala amafuta, yeno ensonga lwaki njagala onkyuse, yeno ensonga lwaki njagala onkozese, kubanga nange nyimirira wano si ku lwange zekka, naye njagala nange kuyamba abalala. Lwaki kino kiri bwe kiti? Lwaki kino kiri bwe kiti? Tutandike okwebuuza ebyo ebibuuzo, tutandike okufaayo nnyo olw'okwagala kwa Katonda, kubanga okwagala kwa Katonda okusinga kuyamba bantu balala. Teri kwagala Katonda kwalina nga si kwa kuyamba bantu balala. Naffe nga bwe yatuyamba obuyambi, naffe tulina okuvaayo atukozese, si ffe ababa bayamba, naye atukozese okuyamba abantu abalala. Yesu yeebazibwe. Bwe tutunuulira Katonda ng'agamba nti nno natunuulira ensi ng'ayagala kugisaanyaawo n'amataba, naye we yagitunuulira nga terina nga n'endowooza z'abantu abagirimu akaseera ako nga tebalina kukyusa kwonna kwonna, nga endowooza zaabwe just zirowooza, tezirinaako engeri gyesobola okukyuka nti no batandike okulowooza ku kya Katonda, ne babeera nga tebalina nga tewali ngeri Katonda gy'asobola bayamba, tewali ngeri Katonda gy'asobola basaasiramu, naye wabula okubasaanyaawo. Naye Katonda bw'atutunuulira n'endowooza eyo, newankubadde obunafu bwe buyinza kubeera butya, newankubadde oyinza kubeera munafu kyenkana ki, naye w'obeera muli n'okuyaayana nti njagala atleast ndekewo kino, njagala atleast nyimirire mu kino, Katonda awo akuviirayo. Katonda awo akulagira amaanyi ge. Katonda awo w'omutegeerera, w'ofunira omukisa naawe okubikkulirwa ku byama eby'enjawulo. Naye teri Katonda kyama ky'asobola kubikkulira nga just tolina na kigendererwa lwaki aba akubikkulira ekyama ekyo. Yesu yeebazibwe. Ebyama tubirekedde abaweereza, abatume, abasumba, abantu ab'enjawulo okubeera nti no be bamanya bokka ebyama ne babituleetera, naye ffe tetusobola kuvaayo Katonda n'ayogerako gye tuli ffe nga ffe. Katonda tasobola tuviirayoko ne tusobola okumumanya mu ngeri y'enjawulo ffe nga ffe, nga teri ayogedde gye tuli, nga teri ayogedde eri obulamu bwaffe, naye Katonda ye kennyini n'ayogera eri obulamu bwaffe n'akubuulira, mwana wange kino bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiri. Bangi tugudde mu nsobi, naye ng'osanga waliwo nze kye ntera okwetegereza nti no waliwo Katonda ekibi ky'asobola okubikkulira nga tekyawandiikibwa mu Bayibuli, naye ng'ate kibi. Kati kwegamba nga wona otunuulira just nti no
kino bakigaana mu Bayibuli, kino bakigaana mu Bayibuli. Waliwo era ensobi z'ogenda okusigala ng'okola naye ng'ate tezisanyusa Katonda, lwakubanga tolina kuyaayaana okwo okwagala okulekawo ekibi, okwagala okumutegeera, Katonda naye ayogereko eri obulamu bwo. So olina okuvaayo olw'ensonga, olina okuyimirira olw'ensonga. Omubuulizi w'enjiri, vaayo olw'ensonga ogambe njagala nsome ekigambo kino, ntegeere Bayibuli, olw'okubanga njagala mbulira enjiri, amawanga gategeere Katonda. Abagaana bagaane naye nga gw'okoze omulimu gwo. Njagala ndi apooso naye njagala mbeere apooso nga ndi apooso oyo ayamba abalala, agwa mu kiti, buli kiti nga nkiyamba, siddukira bano bokka abanaku, naye nga nyamba buli omu. Yeseebazibwe. So olina okuvaayo n'ensonga ey'amaanyi, olina okuvaayo. Ne woba mwegayirizi, teweegayira just ku lw'obulamu bwo, naye waliwo ensonga lwaki Katonda yakuyiwako amafuta, yakuyita obeere omwegayirizi. Oli mutendereza, oli musinza, oli mukola ministry ey'enjawulo, naye ekirabo kyo okituddeko, ekirabo kyo tekiriimu maanyi, tekinnaba kutuuka kuyamba bantu balala, tekinnaba kutuuka bantu balala kukirabirako, olw'okubanga tolina nsonga lwaki oyimirira, tolina nsonga lwaki Katonda yakuyiwako amafuta, tolina nsonga lwaki oyagala okweyongera okumanya Katonda. Katonda tasobola kuvaayo mu ngeri bw'etyo. Ye akuviireyo omukozesa eki? Katonda asobola kuviirayo ng'olina ky'ogenda omukozesa, ng'olina ky'ogenda okumulaga, ng'olina ky'ogenda okulaga abantu nti ye Katonda wange, waliyo Katonda ayimiridde nange, waliyo Katonda ali munda mu nze, waliyo Katonda atandekeredde. Gwe tulina okubeera ba true witnesses of God, nga ekintu nga tonnaba kukyogerako, ekintu nga tonnaba kujja just kukiwa bantu, naye nga waliwo obujulizi obukuyimirirawo nga Katonda yabukuwanga ggwe, nga tebwayita mu muntu mulala, tebwayita mu aposo, tebwayita mu musumbawo, naye nga bwayita mu muntu, bwayita mu Katonda ng'ayogera naawe. Tulina okubeera ne personal relationship eyo nga ezimbiddwa bantu babiri fekka, bantu babiri, nze ne Katonda. Naye bw'otabeera n'ekyo, Katonda tasobola kuviirayo. Ojja sigalira ku njiri y'omusumbawo, ojja sigalira ku mafuta g'otoola ku musumbawo, naye ng'ate gwe Katonda nga Katonda tavangayoko n'agamba nti no, omwana wange kamuyiweko k'amafuta, lwakubanga alina okuyaayaana olwa kino. Naye ogenda sigalira ku mafuta g'omusumbawo, genda sigalira ku kigambo musumbawo kyakubuulira okuva lunaku ku lunaku, ogenda sigalira ku ebyo byokka bye bakubuulira, naye naawe nga tolinaako na kubikkulirwa kwa njawulo, nga tolinaako nti Omwoyo Omutukuvu yankoledde kino, kale oba Katonda yayogedde kino nange, oba Katonda yayimiridde wano. Yeseebazibwe. So ebyo byonna Katonda asobola kuviirayo ng'olina okuyaayaana, ng'olina okwagala, olina okusitula okwagala okwo okw'ekintu. Woba toyagala kintu, Bayibuli egamba nti Katonda amanyi bye twetaaga era atuukiriza okuyaayaana kwaffe. Ne bwe tuba tetunnaba kusaba era abimanyi, naye akukakasa n'akugamba nti no, saba. Newankubadde ndina bye mmanyi, naye naawe kola ki? Saba olage okuyaayaana kwa Katonda. Bayibuli egamba nti no, leka bye twagala, leka bye tuyaayaana, leka bye tusaba bitegeezebwenga eri Katonda. Tosobola kutegeeza ekyo ky'otayagala, tosobola kutegeeza eri Katonda ekyo ky'otayagala. Bangi tugenza okusaba naye ng'ate tetulina nsonga lwaki tusaba. Bangi tusabye ekintu naye nga tetulina nsonga lwaki tusaba ekintu. Omuntu avaayo n'ayaayaanira obugagga, Mukama nyamba, ngabirira, mpa obugagga, naye nga Katonda ne bw'anaakuwa obugagga, ne bw'anaakuwa emitwalo 10, tosobola kutoolako mutwalo ogambe nti no, waliwo agwetaaga wali. Katonda agenda kuwa ekintu ekyo naye ng'ayagala kugezesa. Kati wanaakugezesa n'alaba nti no, tosobodde kuyamba oyo gw'asindise, ekitegeeza ogenda kudda mu bwavu, obeere nga Katonda ne bw'omusaba takuwa, kubanga tolina kigendererwa lwaki osaba. Katonda akuwa kuyamba balala,
takuwa kweyamba. Kyova olaba agamba nti no nga weeyagala yagala ne neighbor wo. So oba toyagala neighbor wo, Katonda tasobola kukuviirayo. Katonda tosobola namutegeera. Teri ngeri ndala yonna gy'osobola kutegeera Katonda okuggyako nga ovuddeyo n'ensonga ey'okuyamba abalala, ey'okubuulira, ey'okutegeeza abalala Katonda y'ani, ey'okutegeeza ye Katonda asobola kukola ki, Katonda ye y'ani. Ebyo byonna tulina okuvaayo. Bantu bangi bali mu ignorance, bali mu butamanya. Bantu bangi babuze, naye Katonda alina kukozesa ffe okubajjayo. Naye we tuba tetuyimiridde, we tuba tetuvuddeeyo nga naffe tuyaayaana okubajjayo, okwo kwe kwagala kwa Katonda okusinga. Bangi twagala ebintu naye nga tetusabira mu kwagala kwa Katonda. Bangi tuyaayaana naye nga okwagala kwaffe mazima ddala tekuliiyo. So olina okukola ki? Olina okuvaayo n'okwagala okwo, olina okuvaayo n'okuyaayaana okwo, olina okuvaayo ne kibayita admire, nga olina ky'otunuulira ku muntu ne weegomba. Bangi tugaana okukula, bangi tugaana okweyongerako olw'okuba nti tetulina be tulabirako, tetulina gwe buli lwolaba omuntu n'omunyooma olw'okubanga Katonda, olaba Katonda ayagadde ye, olaba Katonda. Nze waliwo ekintu kyenzudde nti nno wemba nina obunafu bwonna, naye oba musumba wange mu kyaki n'atereeza mukwano gwange n'agamba nti nno mulabire ku jindi akola bw'ati ne bw'ati, ate nze ne mpulira obulumi, nga nange at least bandiŋŋambye nti nno at least mulabire ku nze. Yesu yeebazibwe. So ekyo tebasobola kukozesezaako example nga no just n'okulaba mukwano gwo toyagala kumulabirako. Ebintu ebisinga tulabira ku bantu, tulabira ku abo abatusomesa. So bw'oba tosobola kubeyalinga kulabira ku muntu, oba tosobola kweyongerayo, oba tosobola kumanya Katonda. So olina okuvaayo n'ensonga, yimirira n'ensonga. So mwena abawulidde obubaka buno, nsaba muyimirire n'ensonga. Tandika okuvaayo n'ensonga nga ogireeta mu maaso ga Katonda. Katonda agenda kuyiwako amafuta, ogenda tegeera Katonda, agenda tandika okubikulira ebyama omwana w'omuntu by'atamanyi, omwana w'omuntu by'atategeera, nga naye wovaayo n'ekintu batandika n'okugamba nti ono ebintu abijjawa, naye nga waliwo ky'oyimiriddeko, waliwo ky'oyimiriddeko. So yimirira olw'ensonga. Mukama bampeere nnyo omukisa. Mweraba. Abooluganda, Yesu yeebazibwe. Twagala okusiima Katonda eyo yonna gye mutuula ne mutuwuliriza, eyo yonna gye mukolera emirimu gyammwe, naye era ne mufaayo ne mutuwa akadde okubeera nga mutuwuliriza. Abatuwagira mwenna tusaba Katonda abaddizeewo. Olunaku olwaleero nzize nga nina ekintu kye njagala okwogerako, era ng'ekintu kino kikwatagana ku abo abalokole. Abalokole tulina okuyaayaana okw'enjawulo. Kuyaayaana kuno kukwatagana n'okumanya Katonda. Ebiseera ebisinga tubeera n'okuyaayaana nga twagala okumanya Katonda, naye ate ne tutamanya kiki ekiyinza otuleetera okumanya Katonda. Kino olwaleero kyendeese, era kusaba obeere mwegendereza nnyo ng'owuliriza vidiyo eno, ng'ogiraba yonna gy'onaabeera. Katusabe ku lw'ekigambo kino. Yesu omutonzi w'eggulu n'ensi, tukwebaza ku lw'akadde k'otuwadde, ku lw'ekyokulya n'ekyokunywa ky'otugabiridde olunaku olwaleero. Tukwebaza kubanga si maanyi gaffe, si magezi gaffe, naye ku lw'ekisa kyo. Amiina. Olunaku olwaleero evidiyo eno nsaba ogitambuze, nsaba ogirayikinge, nsaba okola ekyo kyonna ky'osobola kubanga etuuka ku muganda wo kyonna gy'ali. Okumanya Katonda kisinziira ku bintu bya njawulo. Ekisookera ddala the way gye weewaayo eri Katonda. Katonda tasobola kukuviirayo, Katonda tasobola kukulabikira, Katonda tosobola kumanya Katonda nga tolina kuyaayaana mu ggwe, nga tolina ekigendererwa eky'okuyaayaanako
ekyebazibwe. So ekisookera ddala ng'oyagala okumanya Katonda olina okubeera n'ekigendererwa lwaki oyagala okumanya Katonda. Abantu abasinga Katonda aganya obaviirawo naye lwakuba nti tebalina kuyaaya, tebalina kigendererwa lwaki bamanya Katonda. So ekigendererwa kyolina okubeera nakyo kya kuweereza Katonda nga kye kisookerako ddala obukulu, kubanga ye Katonda ayagala tumumanye era tukole ki? Tumuweereze. Naye ate tosobola kumanya Katonda ate n'osirikira ku magezi g'akuwadde. Tosobola kumanya Katonda ate n'osirikira obunabbi bwonna bw'akubikkulidde. Tosobola kumanya Katonda n'otuula ku ebyo byonna by'akuwadde. Bangi tutudde ku birabo, bangi tutudde ku ebyo Katonda bye yatuwa, naye lwakuba nti tetulina kuyaayaana kugamba nti no kamanyi kino ngende mpeereze Katonda. Naye ng'ate Katonda ayagala akuviireyo osobole okuba nga oyamba ne munno naye asobole okutegeera Katonda mu ngeri eyo. Yesu yeebazibwe. So tulina okutegeera tutya Katonda asobola tuviirayo ku nsonga ki? Katonda tusobola mutegeera ku nsonga ki? So osobola otegeera Katonda ng'oyagala kuweereza. Tosobola kutegeera Katonda nga ekigendererwa kyo oyagala omutegeere naye ogenda otuule mu bizinensi yo, ogenda otuule Katonda yakuwa ekirabo ky'okusinza, akuwadde amafuta, naye ate mu kusinza omwo osobola okutegeereramu Katonda, naye ate okimanyi bulungi ekyo ekirabo weekiri, naye ate totwala budde kugamba nti no kangende mpeereze Katonda, kangende nsinze. Kitegeeza Katonda tasobola kuviirayo nga tasobola kwongerako nga tolina kigendererwa ekyo eky'okumusinza. So ekigendererwa kye tuteekeddwa okubeera nakyaffe abalokole, tulina okubeera nga tulina ekigendererwa eky'okuweereza Katonda. Katonda tasobola kuviirayo ng'ogenda tuula butuuzi. Ye anaakuyiwako atya amafuta agagenda okuwonya nga toyagala kutambula kugenda kuwonya bantu be, nga gwe ebiseera byo otuula just mu ntebe yo, otuula mu bizinensi yo, oli mu ebyo ebisanyusa obulamu. So oba olina kuvaayo nga oyagala okumanya Katonda, oyagala omutegeera, olina kuvaayo n'ekigendererwa ekyokugamba nti no njagala kumanya olw'okuba nga njagala nnyamba ono. Bw'oba osaba bugagga, tosaba bugagga lwakuba nti oyagala kwegulumiza, tosaba kintu kyonna olw'okuba nti oyagala kwegulumiza, naye baayo ne kyewoofuna munda mu ggwe, baayo ne kyoyaayaanira nga oyagala kuweereza Katonda. So tofuna kintu kyonna, ekintu kyonna nga kya bwa Katonda n'okituulako. Awo Katonda ogenda sigala waliwo kye batusomesa nti waliwo ba drone entrepreneurs, nga oyo omuntu talina kuyaayaana okwo nti oba akyuseeko bizinesi ye, talina kuyaayaana okwo nti oba alabireko ku munne. Abantu abasinga bwe tutyo bwe tuli nga ffe abalokole. So bwe tutabeera na kuyaayaana okwo kw'okwagala okukyusa, okw'okwagala okuweereza Katonda, enkyukakyuka tegenda kujja mu ffe. So tuteekeddwa kufaayo nnyo okutegeera Katonda tumumanya tutya, era weenaamumanya ngenda kukola ki? Tosobola kumanya Katonda naye ate n'osirikira ekyo kyakukoze ki? Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.